Abaganda balina olugero olugamba nti omwangu yatta enswa kati ye Winnie Nwagi oluvannyuma lw'okutegeezaako nti taata w'omuyimbi Rihanna omu ku bayimbi abasinga okubeera abatotomufu mu nsi yonna, si mu America, si mu England, si mu Indonesia, si mu South Africa, ng'erinnya oyogera Rihanna buli omu alimanyi, taata we ali mu ggwanga erya Uganda. Neranga gyekiri nti omwangu yatta enswa ye Winnie Nwagi byamaze dda okubeera nga bitereera ebibye, yamusisinkanyeko dda. Byonna ani ku SMX Media ffe tubeera ne updates. Amanya ndowooza bamutemu SMX representing straight out SMX Media. Nebazanyi ba SMX Media Kings and Queens, aba SMX Media subscribers, mwebale nnyo mwebalire ddala. Nawe tanaba kubeera ng'otwegattako wano ku SMX Media, osobola okunyiga ku subscription button, nosobola okubeera ng'osubscribing nga tuba ne updates buli lunaku buli ssaawa. Story wejja tugikola naye ng'ekisinga okubeera ekikulu lwaki nkusaba osubscribing ti stories zaffe tuziconvertinga data walime kubeera ng'agenda mungi. Story gy'olaba wano ku SMX Media YouTube channel ebeera converted so that ebeere ng'ewewuka gwalinako budata obutono bambi ebeera etambula bulungi nnyo story naye nga data tagenda mungi compared to other stories on other YouTube channels. N'ekirala nkutegeeza ku bannaffe aba Hauha Investments oba Hauha Derrick Investments, bo bakutegeeza ti ekintu ekikwasaganya ne finishing w'ennyumba bakikumalidde nga tebagenda kukozesa kintu kirala kyonna wabula nga bagenda kukozesa amayinja gaabwe ag'ebika ebyenjawulo. Balino balina amayinja mu bika byonna, oyagala maddugavu, oyagala ga brown, oyagala ga dikowa, types z'amayinja nyingi nnyo ezisobola okubeera nga zikola finishing ku nnyumba yonna. Era banene aba Hauha Derrick Investments bakugamba mbu bo bagalina ennyumba yonna ne basobola okugikola finishing munda ne wabweru. Omanye mu byungu eby'omunda bamanyi nayo okolayo finishing ne babiteekako amayinja bulungi. So gwe naye yeetaaze ennyumba yo gikolerako finishing, omusingi ogusibako amayinja amazzi galeme kubeera nga gakutawanya, osobola okubirako ku Hauha Derrick Investments ne basobola okubeera nga bakukwasaganya. Namba yaabwe ye eri ku screen mu red, babayita ba Hauha Derrick Investments, bagenda bera bakikumalira bulungi nnyo nnyini ddala. Mbadde nkyakutegeeza ku mwana mulenzi olulenzi oluto olugoggofu lutaata lwa Rihanna olwatuuka neno mu ggwanga erya Uganda mu wiiki eyo gye twakakuba emabega. Actually ayinza obeera nga yatuuka ku lunaku lwalinga lwakutaano mu ggwanga erya Uganda, naye nga yajja kubeera ng'alambula. Mu kubeera nga yajja okubeera ng'alambula ne nkutegeezaako ku story emu naye wali mu ggwanga erya Uganda biki byagenda okubeera ng'akola tingenda beera nga mbikutegeeza. By that time nali sinaba mbeera nga mbitegeera, naye this time round byazze okubeera ng'akola mu ggwanga erya Uganda. Nera nga wenkugambye nti omwangu yatta enswa. Toro Kingdom yo yamaze dda okubeera ng'emwekwata naye nga yakyaliddeko ku King oyo ne babaako ebigambo ebimu oba ebirala basobola okubeera nga boogerezeganya. Nera waliwo essuubi ly'amaanyi nti ne Rihanna agenda kujja waneno mu ggwanga erya Uganda okusinzira ku taata we n'ebiki bye bayogeddemu ne King oyo. Ono yasuubiza okubeera ng'ajja oba akwasaganya ne Rihanna muwala we okubeera nga bajja mu ggwanga erya Uganda mu ngeri y'okubeera nga batumbuula ebyobulambuzi, bakyogeddeko nnyo, n'ebyobulamu ne babyogerako nnyo, then n'economy yonna okulaba education sector okubeera nga kwasaamu omukono. Nakutegeeza mu story yange nasooka okubeera nga nkola kono taata wa Rihanna ne nkutegeeza mu Rihanna alina ekibiina ekiyamba ekya charity nera nga kisinga sinziteeka amaaso gaakyo gakitunuliza nnyo ensi za Africa. Nera nsi nyingi nnyo Rihanna gyagenze ng'azimba amasomero, ng'azimba amalwaliro, mainly asinga kwagala amasomero olw'ensonga mu muntu omwana omw'omusingi oba okusoma okulungi asobola okubeera nga yeetetenkanya mu nsi eddako, naye ate otamuwa kusoma kulungi omwana oyo ayinza okutawaanya nawe kenyini ne mu nsi eddako. Kugamba ne waakula yinza osigala nga akutawaanya, ne waafuna kisi ku musingi gw'okusoma tomanyi ebitabo Mukama Katonda wamuyambirako asobola okufuna omulimu ogwegasa naye nasobola okubeera ng'ayamba abantu abalala. So taata we okubeera ng'ajja waneno mu ggwanga erya Uganda, Toro Kingdom yo neemwekwata. That means fena wagenda Aluwa ne wagenda Soroti ne wagenda Mbale ne wajona yonna gyagenze kasabira nga ziwa nino mu ggwanga lya Uganda Rihanna okubeera nga gyagenda okola investments. Ekyo kyonna kituyambira wamu ffenge eggwanga lya Uganda oba kitegera bulungi. Tine wateeka ettoro abaana bayo ndiwe basomera abaito ne basomera mu ssomero nga ddungi standard nga yeeyo nnungi. That means oyo mwana asomedde ettoro ayinza okujja ne Kampala ate na interactinga n'omwana weeno kwegamba ne ffenna tuba tufunamu ng'eggwanga. Naye omwangu yatta enswa mwana wattu ye Winnie Nwagi. Winnie Nwagi tumumanyi bulungi nnyo kati simanyi nakumanya. Omusajja avudde eri azze mu Africa, wazze mu Africa azze mu Uganda, wazze mu Uganda is the part of Africa. Ate watuuse mu Uganda alabye ku Winnie Nwagi. Gomanye ekyo kye kitegeeza waliwo omusajja okuva eriyo naye taata wa Rihanna najja alino mu Uganda n'alaba muntu nga ki
teekewo linnya lyani atanyiige bangi nnyo mubamanyi naawe nga webugula gamba mu bonna lwaki oyo gwe yasobodde okulaba naye ati si wajja mu Uganda n'alaba ku mukyala nga Winnie Nwagi lwakwakala engeri bo gye bamanyidde okubeera nga balaba abantu abambadde zipatula abantu abambadde simanyazi kibi byonna byonna ebyo kati bambi Winnie Nwagi yayambadde ekyo baba kiyita batya gwe mushanana nsubira gwe mushanana yayambadde mu ngeri ya mushanana omanyi abantu abayaga nnyo okulaba culture ya Africa okitegeera kati yayambadde omushanana n'agambira ddala these beautiful ladies of Uganda bambala emishanana bo tebambala nga bali eri America ababeereyo simanya mu winter summer ne bagenda bambala almost nga bali bwereere so nawulira kati ye Winnie Nwagi tulinda kiki kigenda kuva eri Winnie Nwagi ono atali muyimbi taata wa Rihanna mbu Winnie Nwagi abadde ayagala kolabo naye ono atali ki kwegamba awe ekibeera kigenda okuddako SMX Media nze kyembeera ngenda okubeera nga nkuleetera sigenda beera nga mpanvuya kankusaba subscribe ngano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino wanino ku SMX Media MC SMX I sign out.